Tukyagendera ddala mu maaso n'amawulire gaffe. Amawulire agali ku ground si malala wabula ate geetooloolera ku politics y'ensonga ekyakutte wansi ne waggulu mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero bannaffe bwe babatadde ku intaneti bangi batandise okuba nga ate bavaayo nga bapostinga endowooza yaabwe ku kalulu nga bwe kawedde. Amawulire ago nja kuba nga ate nga kutusaako nga nkulaga ba celebrities baffe ab'enjawulo engeri gye bareactinzeemu ku mbeera eyagenze mu maaso. Wabula ngenda sooka mbeere ng'ate nkutusaako omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nga atulaga embeera eyabadde ewuwe nga mukyala we Barbie Kyagulanyi agaanibwa okuba nga ate agenda mu nnimiro okusobola okuba nga ate afuna ku mmere. Jjukira abasinga twabadde tuwulira biwulire naye nga ate tusobola kuba nga tubirabako n'amaaso gaffe. Sooka obeere nga wekanya ka video kano tugende mu maaso. They are stopping me from going to my garden. They are stopping me from going to my garden. Don't touch my breasts. Move your hand. What's your problem? Wait. Don't touch my breasts. You have women here. Don't touch me. What? Anybody listen. Anybody listen. Wait. Don't push me. You want to hurt my wife? You're beating my wife. Look at these people. Go back. You people, you're Wait, I'm trying to explain to these people. Are we under arrest? No. My wife is under arrest. No. You're trying to assault my wife. You woman, you think you're about me? My wife cannot pick food. My wife cannot pick food. What do you mean? You don't tell us who picks food. You beat my boy. You beat him. He's here. He doesn't have a tooth. They beat him yesterday. Don't hustle with them, Mama. Come with me. And we're going to eat. Come with me. Come with me. It's official. They are blocking my wife from picking food. You're blocking us from picking. You don't pull my gate. This is not your home. This very man was touching my breast. This one. When? Here. You come at my home, you touch my wife's breast. The other one was standing around with his groin on me. I was standing right here. As if they don't have women here. No, but it is you who is at the front. You were standing right here, pulling my breast. These women, I'm the one who called them. They were standing down there. You got the men who were pushing me from here. I'm glad everything is on camera. It's okay. No problem. It's okay. I don't think there is any reason to lock that door anymore. Whoever wants to come in should come in. No, don't lock it. If you want, you can jump in like you jumped in. You are trespassing. You're inside my compound. You have no right to pull this. This does not belong to you. What kind of impunity is this? Bwetyo embeera we yalabiseeko wali emagere abatasobodde kubeera ku neeti. Omukulu ono yabadde nga ate avaayoko n'abeera nga atubulirako ku mbeera emu eri ku ground katono we yafunyenga ka chance era nga yabadde atutegeezezzaako already nti mukyala we yalemeseddwa okuba nga ate agenda okufuna emmere era nga wenjogerera kigambibwa nti mu nyumba tebalina mmere enjala ebalumira eyo okuva we babateeka ku house arrest olunaku lwe bamala okuba nga ate balonda akalulu okutuusa kati tebanaba kubanga babakiriza okubanga babaako kye beekolera mu maka gaabwe. Kakati ate nga awo tuvuddewo ye omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada avuddeyo n'abeera nga atabukira ba MP abawangudde akalulu kano. Sooka ate omwewulirireko. Ebbanga lyonna nze nga bagamba nti bamemba ba parliament bwe bayitamu ebisigadde baba tebaagala kumanya. Yes! Kati olayira otya nga bakugambye nti ogenda kulayira nga president yawangula alina waka n'ekyokulya takiina tewalina we tuyinza yisa byakulya wona wajjudde poliisi oli ku kimu tulinze kulayira mwatandise dde okukola pate mwababaka abafuna flaga zaffe za nuupu okola otya pate nga ne president akyali wansi ali under arrest ali under house arrest mbwokola pate
pate okola otya pate nga zaake ali ku ndiri kubanga owangudde ekitegeeza mwamaze okufuna bye mwali mwagala bino byenjogera si bya bulijjo nze ababaka sijja konkona bwammwe nti kine njogera kyemmanyi Okuzaako emabega katono ddala ku mbeera eno omukyalo ono gy'ayogerako kinajjukirwa nti omukulu Frank Gashumba yavaayo n'abeera nga ayogera ku mbeera efaananako bw'eti ng'agamba nti gwerinda bonna ba flag bearers ba NUP bwe banamala okuba nga ate bayitamu ojja kulaba kye banaakola bw'ogeraageranyamuko omuwami oyo yandibanga oba yabadde mutuufu naye nga tetunaba kuba nga tulengeza nnyo nsonga eno batugamba nti struggle ekyagenda mu maaso katulinde tulabe ddala kituufu bo bayozaayoza byabo omukulu bamuvuddeko dda oba ddala struggle bakyagiriko ate nga awo tuvuddewo nga tweyongerayo mu maaso n'amawulire gaffe kyo ekitongole ekimanyiddwa nga ekya UN Watch kyavuddeyo bwe kino ekibeera nga ate kyozaayoza omukulu Yoweri Kaguta Museveni okuba nga ate awangula oba nga atuuka ku buwanguzi buno era nga kyavuddeyo nga mu bukambwe bw'ekitalo ne kiwandiika ne kimutegeeza nti congratulations to Uganda President Yoweri Museveni on winning re-election after murdering, imprisoning and silencing opponents, shutting down the internet and committing widespread voter fraud. Nga kimwe ekyo kye bategeeza nti bamuyozaayoza ye omukulu Yoweri Kaguta Museveni okutuuka ku buwanguzi oluvannyuma lw'okutirimbula oba okutugumbula oba okutta abantu abawerako ddala okuggalira bannayuganda abawerako ddala ko wamu n'okusirisa abamuvuganya gattako n'okuba nga ate asalako intaneti. Okitegeera kinajjukirwa nti Banubian ba Edi Mutwe bonna bakwatibwa era nga bakyali baggalire era ne bongerako ne bagamba nti bamuyozaayoza okutuuka ku buwanguzi oluvannyuma lw'okuba nga ate abulankanya obululu abuzaabuza akalulu naye nga bowe batyo basobodde okuba nga bakimukola oba nga basobodde okuba nga bamwozaayoza mu bufunze bamulangidde okuba nga atirimbula abantu. Mulaini yemu eyo omukulu Segirinya ye yatusuubiza n'atugamba nti agenda kubanga ate akunga abantu be babeere nga babanja omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu amagye agasimbye amakanda mu maka ge gabeere nga ate gavaawo ono nno omulimu yagutandiseeko ddadda naye nga yatugambye nti olunaku olw'enkya agenda kubanga ate amutwalira ku mmere oba okitegeera embeera yo bwetyo bwekyayimiridde ku luuyi eyo oba ku side eyo naye nga layini ya politics mwerere bannayuganda bagamba nti they are removing the dictator bawulira nga ate babikoye tuze tulaba bannayuganda mu nsi ez'enjawulo omulimu batandise dde okuba nga ate bagukwasiza ddala amaanyi tebanaba kuba nga ate bazikiza. Okitegeera bagala kubanga bafuna bwenkanya mu kalulu kano aka 2020 mmwe abansaba okubanga mbatumira nja kubanga mbatumira naye si ssaawa eno nja kubanga mbatumirako naye nga mu maaso awo mbagala nnyo mweraba.